Enkuba etandise okufudemba mu ggwanga ensangi zino etandise okuliisa abantu akakanja olw'obukambwe bw'ezze nabwo. Ku ssomero lya Kinyamaseke Primary School erisangibwa mu ttawuni kanso y'e Kinyamaseke mu disitulikiti y'e Kasese, abaayo ge bakaaba ge bakomba olw'annamutikkwa w'enkuba eyatikkudde obusolya.Ebizimbe abayizi mwe basomera. It was too much, so the roof eventually got out. The streams that have been served in that room have been having enrollment of 400, and it also has some attachment of 2 classrooms for nursery section. Embeera eno yawaliriza abatwala essomero lino okugatta abayizi mu bannaabwe abali mu bibiina ebirala, abalala mu ttenti eyabaweereddwa bamuzirakisa, wabula kino bagamba kikalubya ebyensoma by'abayizi. When it comes to writing, that now is a challenge. A class like that, you cannot force them to write. So what you do is only to lecture. Yeah, you cannot make them write. And even when they write, they cannot write to your expectation. They cannot write properly. Tukitegedde nti essomero lino liri ku musingi gwa gavumenti era nga lyazimbibwa mu 1975. Kyokka okuva olwo tewabangawo kuddaabiriza kwonna kwali kukoleddwa ku bizimbe byalyo. Essomero lino si lye lyokka erikoseddwa mu njega efaananako bw'eti, ne ku ntandikwa y'omwaka oguwedde amasomero 2 okuli Ibunga Prison Primary School ne Kahendero Primary School agasangibwa mu disitulikiti y'emu nago gaakosebwa omuyaga ogwali ogwamanyi okukakana ng'ebizimbe bitikuddwako obusolya. John Rugarama akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kasese agamba ensonga eno bagiriko wabula nga ensimbi ezaaweebwa nga disitulikiti tezimala kuddaabiriza amasomero gonna ageetaagisibwa. That the money that was given to Kasese for renovation for this financial year was supposed to cater for 60 schools. But when we looked into the budget and the cost implementation, it is supposed to cover only 30 schools. I appeal to central government to increase our allocations when it comes to infrastructure, especially under education institutions. And I appeal to parents to ensure that they do communal work at their different primary schools so that we collaborate, we complement each other. Disitulikiti y'e Kasese erimu amasomero agaddukanyizibwa gavumenti 265 wabula okusinziira ku bakulu gonna geetaaga kuddaabirizibwa.